Pastor Bugingo ne Suzanne Makula leero kaweddemu bwino yenna inavuddeyo kitwetaaga okubanga omanya mulowooza ne by'omugenzi Richard tebizuuse byonna nja kubanga mbikutuusaako mu maaso awo ate munnange ebyakenzo byo bikyeyongera ndowooza kirabika alina abateesi bangi era nno bikwatiddemu Bebekulo ne Kamiri byonna mu maaso awo ojja kubanga ogafuna eby'omwana mulenzi Hozambi byo babyogerako kyamawulire mangi nnyo nnaku olwaleero gogenda okuba ng'ofuna era kyensobola okugamba kikimu nti munnange oli ku NCK TV era woba oliyo nga tuna subscribinga kekadde obeere ng'osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga saako n'okubanga oleka comment yo munnange bingi nnyo butereevu nja kubanga nga kuwa owaayi ate munange ebya Pastor Bugingo ne Suzanne Makula mulowooza tebizeemu mwana abaabizza oyinza okugamba nti atadde bwino ku mmenza biki mbu obadde obimanyi eby'omugenzi Richard byajja bitya era munnange mbu anaali mabega waabyo wuliriza emboozi eno Makula kye kyamwete miliyoni 4 meeting yalimu abantu nga bana Makula n'agamba gozonizo kibuzaabuza tugende ku kamera za Soroti nga muvaayo ne Richard tugende ku kamera za Soroti wali emmotoka nga efuluma nga mwina ne Richard tugoberere kamera ezo mpaka Namuŋŋoona we battira Richard gwe woogamba tumuzeeyi sirikako kakati muzeeyi ali ku remote naye okulonda mbu bwe kuggwa amagezi ge bawadde muzeeyi agoba embwa ku bbuca gwe teweebuuzaamu ti nno lwaki tebaagenda ku kamera za Soroti ne banoonya ne bagaka tulabe Richard nga muyingire emmotoka tutambulire ku mmotoka eyo tulabe omutemu yavaawa kuba ku Soroti kuliko kamera awo erungu gyo yennyini nnyingo ova mu Soroti mulimu kamera ne baayita wonna Nankulabye wonna waliwo kamera kati omukyala atudde ku miliyoni 4 omusajja awo nga tannafuna omukazi tannaba kumanyiko oli muzeeyi yali agambye okuzimbira ewaka ennyumba eno gye bazaala maaku ne bakuba ekibaati ekyo omukyala omwami yeekyanga lumu kyova olaba nti ne mukuziika Musumba yatudde ku bufoomu buno ng'obw'omukyalo nga bwe mwabirabye kati omukulu atya omukazi omwabya omukazi asasulwa ye baba agamba awakana nga mulowooza byenjogera bya bulimba bakwate poliisi egende ku lunaku lwennyini emmotoka ya Soroti we yali efuluma mu Soroti nga bagamba nti baali bava kukola misingi bakabere kamera z'oku Soroti bakebere ez'oku Soroti bakebere ez'erungujja Mengo kuyita eno Nabulagala afulume wali nga Richard were apangisiza nga Power King oyita nga ku Power King bwoti nodde eri bwoti ogwe ku Namuŋŋoona mutapinge sikulini mulayikinge owaaye mwandirowoozezza nti tusala omugambo si bigambo byaffe abo bantu mbu ab'omunda ababitegeera emboozi nno ekyeyongerayo wuliriza beebino eza n'okwata ku nnyumba y'e Namayumba awo tugenda kufaafaagana omukyala agamba musajja mwami gende wa mukazi wo naye ennyumba y'e Namayumba gikole ki gyesonyiwe pasita ayita bakulu bannanga babana ebino mbikooye bamugamba okyalina okunoonya akalulu ka muzeeyi ekintu bwe kiyiikira wano mbw akalulu ka muzeeyi mu 7 ojja kuba okayiye endiga zijja kwetoolako kkiriza omukyalo omwe miliyoni agaana
asirike. Omukyala yali avuddeyo kwabya biri eby'omukazi oli omukyala yabitandika. Gwe teweebuuzaamu nnyo mu kuziika baganda b'amakula bajja ne bagamba pasita tujja kuzaala nga pasita yaalaga nti ekimugobe wakayagala kunoonya mwana nti abaana be bali be yazaala baasooka tabalinaako access ye kye yeekwasa. Omukyala ng'akola ki ng'ateekawo mbeera aswaze pasita. Wenjogerera pasita kaakati ali wano. Omukyala abeera Lubowa omupya. Pasita nga bamuwa miliyoni nga munaye mukyala Suzi nga bamuwa miliyoni 4 na musala gwe gwa miliyoni 3.5 buli mwezi. Pasita ayomba nyonga agamba nti nyumba bono bogitwala omanyi byenna akafiirwa k'omukazi kale kwe kyonna ky'oba okola togeza n'okwata ku nnyumba y'ennamayumba n'onyegako nti ongobamu. Makula kwe kutandika okuteekawo ebintu ebiri function nga bikolebwa eyo nga tuvuddeyo munnange bikyalanda ebya Eddy Kenzo kubanga yafuuliddwa presidential advisor. Naye munnange ababitegeera bo babitegeera, naye bano waliwo kwali kwegamba oba omuntu ng'akuyinako empalana batuuse n'okulangira Bebe Cool ne Kamiri mbu lwakuba bo baganda mbu Eddy Kenzo kyamuweresezza obwa presidential advisor mbu lwakuba Munyarwanda. Kenzo okumuwa obwa presidential advisor eyo diversion enamwe bana Uganda, eyo diversion and tribalism. Kati Bebe Cool Chameleone muli baganda, Kenzo Munyarwanda balina obumuwa. Bebe Cool Chameleone muli more educated than Kenzo, more educated. Nemwe tebasobola position wadde neemu kubanga temuli Banyarwanda. Kyo kyembagamba nti eno government tebaagala mu abaganda. Eno government teyagalangako baganda, tejja baagala. Kyova olaba nti bawamba kabaka waffe okitegeera ne bakwata Mayiga Omunyarwanda munnaabwe ne bamuteekawo ng'omuki Katikkiro. Oyo naye ndowooza buli omu alina right ku opinion ye. Ate munnange ye ensonga z'omwana mulenzi Hozambi anti ffe erinnya lye tumanye twamukuzaako eri Hozambi okubanga teyasobodde kubanga agende Dubai. Mbu yasanze empapula ze yabadde nazo nga bicupuli bya ku NASA. Okukuuma obuntu bulamu omwana ono mugenda mukola mutya atuwadde ku mutaasa ofunika nekivulo batanza damboli mwewuliriddeko tiketi yo nti yatuuse wali ne bamugamba eno tiketi ya kumutaasa. Kumutaasa bakolerayo tiketi era ali eyo munakuwavu bitya bamulese ku munaabo mb'owenkudi n'ayitawo. Kati ate saakitegedde ate obwedda batugamba mbu tannaweza myaka 18. Ebintu by'e Dubai eyo bizibuzibu. Naye nze nzijukira mutabani wange waliwo bwe yabeera ku nnyonyi yekka ng'ate yanakampandi mayina ng'ate sisasudde na biri eby'ennyonyi nti bamugoberere. Anyway, Ozambe eno simanyi bamugenda mukola sofa. Naye yagamba mbu ye yatuuse ku kisaawe nga tiketi ya kumutaasa. Kumutaasa kuliko ekifo kye batundako tiketi. Baddiya. Sorry, nakyogeddemu wali mbuza ku NASA. Owulidde mwana agambye mbuza ku mutaasa. Omutaasa kafeerawo ndowooza gye bakubidde ekipapula ekyo. Ate ye mwana mulenzi Lilipazo munnange awaanye omwana mulenzi gwe bayita Fikigaza. Gambye bannange mulekeraawo kunuunanga amannya g'abantu ne muleetera abantu okubakyawanga omuntu talabangako na muntu n'omwogerera mafuukula. Ate kigundi ekyo omuntu n'atuuka okukyawa omuntu nga kumbe talina buzibu in real life. Ate njagala okwebaza omwana, waliwo omwana gwe nali saagala
Chovola abantu bakuzimbako ekibuuzi n'okyawa omuntu nze nali saagala Fiiki Gaza nze mbadde saagala Fiiki Gaza obulamu bwange bwonna but Fiiki Gaza you challenged me wrong Fiiki Gaza nze sitera kusinkana baana abo kubanga nze neeyagala nnyo nzalawa nfiisa neemanyi onankola kinnabonaabona nnyo siri mulungi nnyo nange ako kenfunayo nayagadde Fiiki Gaza omanyi nali namukyawa olw'ebyo ebibuuzi byempulira nali namukyawa nga bagamba Fiiki Gaza alwana mpaka jolwe namusanze nga tugenze ewa Haji mu kasengo kima ssente ne mugamba baŋŋamba olwanira ki ne ŋŋamba Uncle Puzzle sirina mutawaana kasajja kali very smart kali small nakaagadde nnyo ka Fiiki Gaza n'oyo omuvubuka yalinnya ku ngatto yabadde agirinnyako Alien n'amubuuza olinnyako waaki omuvubuka wano ogundi wano bwe twabadde ne Gulaviri Alien n'aŋŋamba Puzzle gwe ekiganye kiŋŋambe ate mukimanyi abayimbi tebalina mpalana za lubeerera ffe bulijjo twetwala na epas obwedda tulya mmere yaffe muddeeyo mulowooza abayimbi beerinako omutawaana Alien yakubuuziza ani akugambako era Alien omuvubuka bwe yalinnye ku ngatto yange Alien n'aŋŋamba Puzzle kiki ate muli awo mugenda muwunnuuna buwunnuunyi mwagala okwawukanya abaana battu omukwano gwe tulina ogutugatta kyogambe emmotoka bw'eba efa nga tuva Busia tubadde nesyo mwagala kundekesa ku kkubo emitima gyammwe emibi emitima gyammwe emibi muteekateekawo mbu tebakolagana ani yakugamba mbu tebakolagana abayimbi tetulina mpalana ya lubeerera tuyombera ewa Hamu ne tugenda ebugolobi ku Thrones ne tutuula ku mmeeza emu kaakati ojja kubeerawo ng'omanyi abayimbi beeriko obuzibu nga tebeeriiko nze naku zino zonna nfaafaagana na epas era bwe namusanze ne tunyumya ffe tetulina there is no permanent enemy in music kutegedde mwe muba mumanyi mbu beewalana tebeeyagala naye mwabaaki nze neewuunya omuntu okubeera ne ignorance eyo ani akugambe mbu abayimbi beerinako obuzibu nze bulijjo sikolagana na epas namusanze nakivubu ne twewahaaga omuvubuka yabadde alinnya ku ngatto yange Juliyo ne bwe mukubira wanajja top security eyoli Alien olwandabye naŋŋamba Uncle Puzzle ebyokwerinda byo biri bulungi yabadde ayambadde ng'ali very smart nnyo Juliyo ne mudogo ne bajja ne baŋŋamba kati tutuuse satellite zikulaba Juliyo nambuuza waliwo akukutteko ne mugamba tewali ate k'otuuse security oyo Owaayi tukkirize tube nga tukwerekeza naye nga nkujukizamu nti oli ku NCK TV era bw'oba oliyo nga tona subscribinga ke kadde obeere ng'osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde tukomawo nabyo tovaawo